Amina neyanze asooka okubakulisaayo buliko yonna gye muvudde ewaka n'okubeebaza omulimu gwe mukola okuba nti nno mutuweereza nga bannamawulire. Omulimu mulungi mubalimu mwebalire ddala. Appointment yange one nga sinabagendayo okunyumya kansooke neebaza omukulembeze w'eggwanga Museveni okubanga akozesa amagezi mangi nnyo okugabanira eggwanga lye. Lwa nsonga bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga bwe batunuulira naddala ffe abantu abavudde mu buteto tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalamu magezi mangi, tebalowooza nti ffenna ffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo. Ekintu kye sirowooza nti ndo kituufu, naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi Dr. Museveni okuba nti yasobola okutwaidentifyinga n'identifyinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate asipiikingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu atasosokeemu. Mwebaza nnyo appointment President Nyanza and I promise to really do what I can get better. Honestly, my appointment means a lot. One, ewa omuvubuka yenna ali eyo essuubi nti munsi eno bisoboka, ekimu kisoboka naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira empisa, n'otambulira okukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Otunulira jjana yange engeri gyantambulamu bintu bingi nnyo byenneewa, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bw'obeerabira nti nze bintu bingi neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza okuvuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neeseetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street ng'obusobozi bw'essaafuna butandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background z'essaafuna okulaba nga tuli ku level eby'entegeero. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okuba nga natuuka ku level omuntu ali ku level eyowaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde batunuleyo naye batunule n'engeri gye ntambudde okuba wetudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okwesuubya omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuukako ebyo batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu, era otuuka ekiseera n'olabika, because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Ky'osiga ky'okuwuga. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga ntuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde kyanteekamu bwesige singa saavaayo kuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo, naye bw'ofissaayo akadde n'oteeka engule zo ku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okima ne ku banno ne bakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and everyone, most especially eggwanga lyonna inclusive. Kuba ebiseera ebisinga groups, associations, what zibadde zibeesenga nnyo to Kampala and some few places, but me when I came in I made sure that at least we include each and everyone because we are all Ugandans and we deserve
the same benefits. Nengatta bannange kati ndowooza president ekyo naye kyamukwatako n'agamba muntu kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulaakulanya omulimu. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing can be a president to the whole music industry and still have a senior presidential advisor on creatives, which is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window to sort of pieces of information here. They know because they have been neglected for a long time. There is no copyright law, there is no any arrangement, there is no any support, no budget. We are not included in the budget, yet we are very big contributors to the GDP. Kubanga butula olabanga fe, we are third after agriculture, construction, our creative industry theater. Kubanga we employ many people, we are in top 3. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, we support telecoms with data and what, music, a whole lot for people to download it and understand, CRBTs and all, and so on. So we are very big contributors, but we are not cared. Already we mutunula ne mulaba abaana bakola movies abo, omuntu okushootinga movie it takes a long time. Kitwala obudde bunene abaana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda atunda movie. Tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna ate alina okweyiya ennyo. Kale n'olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abali mu abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo kati ne tugatharinga information, tukola tufuna documents tusobola okuba nga tusubmitting where it's supposed to go, and then we follow. So I call upon all my fellow creatives, wherever you are, please mujje kati tufunye kawindo okusobola okukubira omulanga, tusobole okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mangu, era tuwulirwe kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo waggulu ajja mixing mastering in Uganda, in Kampala. Omuntu abata we mu region eyo teri studios nnungi, naye nga ate ne waliyo abayiiya bangi, nga teriyo cameras nnungi, naye ng'eriyo abantu bangi, teriyo bintu bingi, teriyo studio nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wano e Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu ng'ali talented bw'obanga omuyigiriza okola ki, okimuyigiriza kubanga mutono, omuyigiriza bw'ofuna popularity. How do you handle popularity? Financial literacy. How do you handle fame? How do you handle stress? How do you handle pressure? How do you handle ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga tufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala, kwekuba amasasi, kweyasa mitwe, tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwezikola ki bweziri. Oba okitegeera. Nebaza nnyo president okubanga yataddemu obwesige, nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity, abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga president ne bamuwaayo akabaasa, ate omulala ye n'atafuna. Ono n'abeera ng'ali favored, ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Oweekitiibwa President akkirizibwa okusiima omuti ennaku aba asiima. Tewali buzibu, he can always do. But it's always better ng'abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulana. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze
ogenda zikozesa ng'olina ka pressure kozizza through that ojja kulabanga n'okuzaala zizza naye buli obakuweeza obwereere n'oswala n'ozikozesa era zijja kuggwawo olinde ez'obwereere ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza omutego. Kati essaawa yeno nsaba bannange bonna abali bansapootinge bampe support, baleete ebirowoozo byabwe, baleete buli omu bajje tukolere wamu, bampabule nange nsobole okubanga ebirowoozo byentwalire si byange nzekka kinoomu wabula bya ffenna okutwaliza wamu so that we all benefit. Thank you so much. Tukyalina issue ya mindset change. Abantu batunuulira nnyo mu requests, osabye kino osabye kiri, naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zino essatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu, tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya buli omu n'aleeta ebirowoozo bye, tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagenda ne bwa president abadde nga hostinga abayimbi bangi, waliwo Zigidini Emunyonyi, waliwo zimanyi bagenda tubuulidde tuze nga tubiwulira nani nga sigenderako nenga tuwulira nti baabedde mu State House bakoze bati, naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko, oli n'ayimusa n'agamba nze nadistributinga t-shirt za gundi nalukologo, n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'emu ghetto olina, naye ng'ate tulina ebyokuteeseza industry oba okitegeera. So awo ze ndowooza naffe twakolangamu ensobi. So ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi okitegeera, ne bamugamba nti muzeeyi we are manipulated by the people of telecos. They are not paying CRPTs well. Our CMO is not working. We have a problem with the policy makers because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, tusasula council, tusasula LCs, tusasula simanyi biki, and at the end of the day even you gundi nejja revenue nayo nesaba 18%. Ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation. In fact triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako naye nga buli omu alisawo kitwalayo muki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi bye bimu ku bitulina okutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans. Oba kitegeera okusobola okuba nti nno tetwerulira ku makubo ffekka wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bitulina okufuna, then from there netutandika ku request. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako, naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola, and then we start with skilling centers. Talent skilling centers, it's very important. Tutandike okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitirivu oba okitegeera, tufune amasomero abaana bangule, then from there tulaba ati we tutandikira, naye okukozesa emirimu mingi egy'okukola kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi bye badde byetaagisa nammwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde tetufiiringa included so many sectors. Okyera bonna abaana abali innovative abali ki namwe mwennyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki naffe tufiirwako, tutandise okuwulira nga tuyimbirayo. It's the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely, otherwise tutandikirawo. Okay, Mr. President, I would like to... Mr. President,
Nzembuuza nti nga wafunye obwa senior presidential advisor for creatives buno ogwa federation being the president, are you going to put it aside or kwata any office nene over? I can still be the president of the union and still a president's advisor for creatives. Taking numbers because it is the same thing. Ibra. Senior presidential advisor nze nsokera ddala okuba nga nkuyuzaayiza kubekola libatuse. My question is nti okubeera nga balondeddwa president akyagudde from out of the blue wayise mu mitendera ky'okuba nga balonda Eddy Kenzo. Nze ndowooza emitendera ebiseera ebisinga qualifications zisingana. Nimu abantu ababeera qualified by education nemubamu abali qualified by at least practical. Oba okitegeera n'engeri gye weeyisaamu character also matters and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry and discovering a problem that ya Uganda. Natunuulira abantu abali bansinga by then, netunuulira strong points zaabwe, what made them who they are. I appreciated it. Then netunuulira mistakes they are making because they were not where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered who were so much of importance of art, because bw'olaba wano ewaffe amannya abantu beetumanga g'Abajamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Bachi, bantu amanya basookanga baalinga bimportinga ne batandika n'okwogera Olujamaica wano. But this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost Jamaica. Nze nemanya I will not make that mistake. Nobody will, I cannot do anything more than the owner. So what, I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. And I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Olulimi lwensinga okumanya mu nsi Luganda, sigadde ejja bwino. Nendulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes we can do that. Netutandika nemutandika omuwa. Netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba si bwe biri, nemugamba nze nakoze research wange gwe bikubo ki. Nagamba ate kati bireekana nemugamba gwe tofa. Nangamba ate nekati bitukola bino nemugamba gwe tofa. Ate sound isibwe nemugamba ku biri mbadde mukola kino kipya. Nze nakoze research wange, let us do this music. Netugiriza kati ngendo tandika okuyimba n'ennyimba Oluganda n'apozinga nangana kiki. Akatugenda kola international song atoyimba Luganda nemugamba don't worry. Ngolo nze maze okukoza research, nyimba like Saakuduulo, Angelewa, n'abakongo wano baatukuba, ne bakuba ensi yonna, naye nga batunda music. Music is universal. Naye nga ffe tugezaako okubeera ki? Tosobola kuyimba Luzungu wadde oba olumanyi nnyo, n'olusinga aba British. Oba okitegeera. Era bajja kukwata ensobi. Naye nze nsobola okugatta ati wange wano ewaffe ne mutonzi ensi. Natandika ekintu ekyo, n'ekikuliyetinga, nenkwata videos ezaffe, nenkwata abaana baffe, nenkola music, n'akrossinga. Today I have song with over 150 million views on one song. 60 million views on one song. I have almost, I'm going to 1 billion on a YouTube channel. Over, ndi mungena mu million ndowooza 8. So, ekyo bw'okitunuulira nga nkijje ku scratch n'entunda ensi yonna, toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creating. One, creating from scratch n'entunda ensi yonna. Ate ne maintaining. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. N'ennyimba zonna ezaddakawo zimalya looza ziri mu millions, 7 million, 7
millions. Then performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in the Grammy. I'm an academy member of the Grammy. You understand? So, ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nganze. I'm so qualified 100%. Ate neeyisa bulungi esikomya kunze nzekka ate nenkomawo nentandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye tulwanirire what it belongs to us that we did not getting because not been getting being cared for. But now like bawerako baza n'okwaweranga 10. Yes, I don't know the number, but being a presidential advisor kirala, but being a senior presidential advisor nakyate kirala. Naye also it depends on the president. Engeri gy'aba appointinzemu kubanga mukama waffe president yatunuulira potential era n'appointingako dde kuye kyaba akoze ki kyaba alaba. Okay, kibadde kiddako ekirala sebo bwetulaba nga president alina bwa appointing oba kuba minisita oba bwaki then ate waliwo akaseera akaddako awo n'olayira then ate ne office netandika. Creator ali eyo ng'ogyeko abali